الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه النهار، اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل، ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tugenda kuddayo mu kitabo kyaffe Umdatul Ahkam, ekitabo ekyogera ku mateeka ekyawandiikibwa omumanyi Abdul Ghani al-Maqdis rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Tulabe we twali tukomye luli ate. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah bab al-mawaqit. Qala al-musannif rahmatullahi alayhi rahmatan wasa kitabu as-sala bab al-mawaqit. Twaleka nga tuyingidde mu kitabo ekyogera ku sala, era nga mu kitabo kino ekyogera ku sala okusinziira ku muwandiisi tugenda kwogera ku buli kiika kya sala, eza farada zonna n'eza sunna. Tetujja kufuluma mu kitabo kino nga waliyo essola gyaleseeyo, kubanga yensengeka eya abwabul fiqhiya. Bw'aba alina ekintu kyayingiddemu amala kisesebbula n'akisonjola kyonna. Essola zonna eza farada tujja zikoonako mu kitabo muno, essola zonna eza sunna tujja zikoonako. Essola y'enkuba, essola y'okusiikirizibwa kw'omwezi, ey'omufu, eza idi, zonna tujja zikoonako. Naye olw'okuba nti essola zonna ezo nga bwe tugenda ozikoonako eza farada n'eza sunna zitambulira mu biseera. Tuyinza kusala idi ng'ebiseera byayo tebinnatuuka, oba essola ya sunna oba ya farada biseera. Kyavudde atugamba nti baabul mawaqiti, atandise n'omulyango ogwogera ku biseera. Al mawaqit ekyo ekigambo kitegeeza biseera n'ebifo, kubanga ibaada Allah yazikola nga zirina ebintu bibiri. Waliwo mawaqit zamaniya ne mawaqit makaniya. Waliwo ibaada ezirina ebifo, kati nga hijja ina miqat, webambalira hirami noleeta enniya noyingira emizizo. Then waberawo ate mawaqit zamaniya, kati nga ibaada ey'essala yo ya time, yo ya time ya biseera. Ate hijja yo ya bifo, kati nga Dhul Hulaifa ebifo biri mukaaga, ebitaano byajja mu hadithi emu ne wajja endala n'ekifo kimu. Ebifo bya hijja ya Lamlam, Dhul Hulaifa, Dhaata Riqaa n'ebifo ebirala. Bahaji abagenza okukola hijja ne umura mwe baleetera enniya. Naye mu kitabo kino tugenda kugenda mu bifo by'essala, ebiseera essala mwe zirina okuba. Ekisookera ddala ebiseera by'essala Allah yabitugamba mu Qur'an. Aqimi ssalata liduluki shamsi ila ghasaqi lleyl wa qur'ana alfajiri inna qur'ana alfajiri kana mashhuda. Eyo aya erimu ebiseera by'essala ettaano. Eyo aya erimu ebiseera by'essala ettaano. Aqimi ssalata liduluki shamsi, yimirizaawo essala oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba. Salati dhuhur ne asir zategeeza. Aqimi ssalata liduluki shamsi, enjuba bw'emala okukyuka, dhuhuri ng'eyimirirawo era ne asiri eriiwo ng'enjuba emaze kukyuka. Ila ghasaqi lleyl, ghasaqi lleyl bidayatu layl, ntandikwa y'ekiro.
ye magaribi neisha era ghasaq ate ettumbi bayita duja adduja ye ttumbi ewabira salatu layiri eyo bateyo duja mu lulimi olwarabu ghasaq yentandikwa yekiro ye magaribi neisha ikubanga zo zibawo ngaekiro kitandika ziriraniganye aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi llail wa qur'ana alfajiri kanayogera ne salatu alfajiri eyokumaca inna qur'ana alfajiri kana mashhuda kubanga qur'an esomebwa mu salatu alfajiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri kubanga bamalayika shifuti zaabwe zibirawo ku subuhi abakola ekiro baba banyuuka ngaate bagenda okukola emisana bayingirawo kikyategeeza nti quran esomebwa mu salatu lfajiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri bamalayika bawandiika ripooti kati ababa bagenda okunyuka baleka bawandisa amannya agali mu muzikiti ti Musa Kabega, Semaira Bazeketa, Idirisi tubalese nga bayimiridde mu salatul fajiri baba kuwaddeko obujulizi sokka ate ne bazze okuuma batandikira kuggwera ripooti yaabwe beesoma bano twabasanze mu salatul fajiri Musa Kabega, Ismaila Bazeketa ne bawandiika kati amakulu ofuna erinnya lyo ofuna omukisa erinnya lyo ne lugirirwa bamalayika bamiteeka emeka abadde bakola reporting eggalawo bano twabalese mu subuhi amannya go gavaamu n'abakoze ripooti eggulawo bano twabasanze amannya go gavaamu ekyo kibeerawo shifuti eyo ngaekyuka ebeerawo mu kaseera ka salatu alfajiri kyabudde atugamba nti wa qur'ana alfajiri inna qur'ana alfajiri kana mashhuda eyo qur'an esomebwa mu salatu alfajiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri amannya ago kakati eyo aya mu suratu Isra erago ebiseera by'essala ettaano zonna ate natugamba nti wa aqimi salata inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta nga tuhuutira okuyimirizawo essala mu budde kubanga essala eyo gyolaba okuva edda nedda kubakkiriza eba mu biseera kubakkiriza inna salata kanat ala almuminina essala eyo gyolaba okuva edda nedda abakkiriza bagikwatira mu budde banange ensonga y'essala si yakusaaga ensonga y'essala mu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama si kuliisa bijanjaalo mpiso ye ibaada yokka ezimbibwa ebizimbe nga buli wotukaliwo omuzikiti kiki sala si zaka si hijja empagi endala ez'obusiraamu nti ekyo ekizimbe okiraba ekyo nti kiki lamanzaane eririddawo nti oba hijja oba zaka buli wotuuka mu kafo muzikiti kiki sala yempagi yokka mu busiraamu nga tutendeka n'abagenda otukulembera baimaamu balina batendeka ne bamutendeka emyaka n'emyaka yempagi yokka mu busiraamu bazinye babatendeka naye era kyova olaba okumanya nti eswala mpagi si yakusaaga mu Qur'an al-Karim awooninga nnyo ffe abasaala ffe abagenda mu swala tuwooninga enfunda nnyingi fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya abalongoofu bamala okufa baasikirwa oluvannyuma lwabwe abantu abasaala esswala nga bwe baagala tafa ku budde adaa'u as-sala basala nga bwe baagala ye wayagalira wasalira ng'alinga ategeeze yateekawo ebiseera yakola bubi sala tujje mbantu abo naye bwe yali amaze yatuga nti fasawfa yalqawna ghayya abo nno bagenda kusisinkana ghayya ghayya lusenyi luli mu muliro waliwo lye bayita wayiru
waliwo lwe bayita wayiru nalwo lusenyi nabwo yatulaga emiteeko egigenda okugendamu newabeerayo ghaya nalwo lusenyi egimu ku miteeko egigenda okugenda mu lusenyi olwo luli mu muliro kibangirize kinene adaau sala bwayogera nti adaau sala aba ayogera ku basaala tayogera ku batasaala ayogera ku basaala naye nga basaalira ku programu zaabwe bo nga bo so se ya allah kyabulabe nnyo okubeera bize mu bibyo bwomala okumaliriza ebibyo nolwokuteekawo essala tulina kubeera bize mu bya allah bwe tumala ebya allah netugenda mu byaffe nziramu kyamutawaana kyakabenje okubeera bize mu bibyo nomala obiguusa nolwokuteekawo essala nga nolusi yaweddeko dda lusi zakugatta tulina kuba bize nabya allah bwe tubimaliriza neteekawo ebyaffe kyokka nga ekikwewunyisa ebya allah tibyetaaga budde bungi eswala edakiika 15 mpozi ngaoli nabbi ngaojagazaki okusala vuhuri dakiika 10 mpozi ngaoli mbabasuhaba ne batabe dakiika ziba ntono tulina kusooka kubeera bize nabya allah bwe tubimala tugende mu byaffe neffe twefuula bize mu byaffe olugirawo nti muninde mu dakiika 10 male gundi wano mwe muli wuzu kyokka nga ali ku 9.10 asala dhuhur fawayilu lilmusallin awoninga abasaala awoninga nnyo nnyo abasaala mu quran akabenje ne wayilun wayilu lusenyi naluli muliro fawayilun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun abamu kubagenda okugenda mu lusenyi olwo bebasaala eswala zaabwe ye nga ye bwayagala gyobeere yateekawo ebiseera nti eno njagala wano eno njagala wano yali mu bibye wayilun lusenyi luli mu muliro yatumenyera emiteeko egigenda okugendamu mu byomulimu alladhina hum an salatihim sahun wailun likulli humazatin lumaza abo nabo bagendamu olwo lusenyi humaza ab'eŋŋambo abakozesa emimwa lumaza abasayini humaza yayogera atambuza eŋŋambo nogeya ate lumaza yaba wasayini kubanga obuzze nga atya okwogera nagira ati bonna bagassewo bagenda mu kafaako abageesa enwe abageesa ebisige nzogiramu bwati eriiso katono nnyo katula okuba munne gwawuleza sayini ababa babimanyi ebintu byabwe yaba ategedde nti yooyo wailu likulli humazatin lumaza nabo bagenda mu lusenyi olwo wailu yaumaidhi lilmukadhibin nabo abalimbisa amateeka ga allah bagenda mu lusenyi olwo wailu lilmutaffifin abakendeza ebyepimo nabo bagenda mu olwo lusenyi lugenda kutwala categories nsufu obungi bino bwetwogera ku bipimo fe obwongo bwaffe buddukira nnyo ku minzaani ne liiters ezo abasomesa bebamu ku bantu bapengedeza ebipimo ayingira mu class lensoni ya dakiika 4 asooka nakerewa 5 aba akendeza ebipimo ate nafuluma nga tezinagwayo si kyetwateesa ekyo si kyetwateesa oba okendeza ekipimo kyetwakkanya nti lensoni ya dakiika 4 niye okereye dakiika 5 ate ofulumye bulayi dakiika 5 kati dakiika 10 ozisazeeku abaana bawadde dakiika 3 nabo bayingira mu wayilun lilmutaffifin alladhina idha ktaalu ala nnas yastawfun sala atukingiriza okukendeza ebipimo mwingiramu abantu bangi si ba minzaani na liiters bokkaane kubanga ffe tusinga okusaako ebirowoozo ebipimo bigendamu abantu bangi nnyo nnyo akati nekibeera nti tulina okuba nga twegendereza tuzeeyo ku allah nga awoninga ku nsonga y'essala awoninga basaaza ate kyekyewuunyisa ebifo ebisinga okujja mu quran awoninga basaala
lwaki abawoninga biseera byebiliko obuzibu biseera era obulamu bwaffe okutereera ne kaliziki okujja obungi gyokoma okutereeza esswala n'obulamu gye bukoma okutereera akonkaddamu abavubuka abato gyokoma okutereeza essala n'obulamu bwe gye bukoma okutereera buli wokeereyo essala nga ne allah akeereyo ebibyo noonya kalimu kaluddewo ndoddewo ofuna akalimu nawe okeereyo essala wali abaana ab'obuwala nduddewo ofuna omusajja nduddewo ofuna omusajja buli wokeereyo essala nga ne allah akeereya programu zizo naye jjukira gwe bwokeereyo essala yetasalwa era talina kyavaako kubanga era ne bwogisala mu budde era tasalwa era talina kyeyongerako byonna bigasa ggwe era bikosa ggwe buli wokeereyo essala ng'akeereyo ebibyo wano waffe ekimanyikiddwa omuntu agenda okuzimba kayumba akamalirize ng'ali mu 68 nalukajja famire muzigo kati ate baakayingira akayumba ti bano haji juzi abayingidde ennyumba nti tumuzika nkya nga tewezizamu na mwaka oba ebiri wane waffe ebiseera ebisinga bwe kityo genda ofuna kasente ozimbe ku maka ng'emyaka gikuubidde akawero buli wokeereyo essala manya programu zo zookeereya era gwosalwa abaana ab'obuwala sajja babuuza abasajja bakerenka obufumbo bunkereyeeko sala ebigambo ebyo byayogerwa owekitiibwa ibunu qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi rahmatan wasa emunyenye ya Syria mu Damascus ate nagenda atekako ekyomutawaana bw'ogattika esswala nga tulina kisonyi bw'okeereyo esswala nga tulina kisonyiisa ajja kukeereyo ebibyo ate bw'ozigattika nga tolina kisonyiisa nga nawe wabigattira nga nawe wabikola ki ebiki ebizibu bya duniya omuvubuka muto kyali bagenda mulongoosa bagala $2 million naye nga bwemutunulira bwoti n'emitwalo 5 tagaweza musajja wattu kyokka nga wenyini waali landlord yataddeko kufuru eka ambanja emyezi 6 talina wakuddaka kwebaka zatula mu ddwaliro tewali nga nawe waali talina transport amugjawo akabooda ak2,000 tezirimu nasooka abeera sitaaka abamu beesula mu motoka abalala ne beesulamu akalogojjo nafuuka ate muguwa ddalu buli woogattikanga essala nga tolina kisonyiisa kya shariya mulwadde safaari ebiwe bityo linda ng'omutunulira bwoti naye nga tozayambadde noga nti ono talina jjajja $2 million kyokka mu ddwaliro bamugere leetako 7 deposit fe tusooke tulongoosa omukyala bira tunaabiraba naye nga nazo waliwo salla tunywezi ya rabbi okuteerera kw'omwana adamu mu bulamu buno obw'edduniya sala era mu adhan tugaa nti hayya ala ssala hayya ala ssala mujeeri essala hayya ala alfalah hayya ala alfalah mujeeri emirembe ery'okwesiima bwe tujja mu muzikiti essala gye batuyisa okusaala tugiraba naye emirembe situgirabawo kyategeeza mu layini eyo bw'onoosaala wano emirembe gijja kujja mu bulamu fenna tuzze ku magaribi tulaba essala ya magaribi ebaddewo ye hayya ala ssala mujeeri essala kati kali akagaa nti hayya ala alfalah mujeeri okwesiima kaluwa nga kitulabawo wano kasitootereza bino ojja bbira mu bulamu bwo biidhinihi tabaraka wataala salla tunyweze kati ensonga y'essala mu budde kigambo kikulu tujja kulaba mu maaso gye tulaga beyakkirizo gijjulula abalina ebisonyiisa tuyakkirizibwa okukeereya oyakkirizibwa okugatta naye si ffenna
wewalanga nnyo okusesetula essala olwa bakasitoma mu dduuka lyo oba mu ofiisi yo. Bonna bateeka bagende nti sala. Waliwo ofiisi ginagendamu bagita Uganda Halal Bureau, ng'essala bwetuuka bakuteerako time for prayers. Bateekawo bwe bati time for prayers, tebaddayo kunyega. Yenna addamu okujja somaako genda ku muzikiti. Omulala yateekako nti find me in mosque, sanga wa ku muzikiti. Weewalanga nnyo kkeera essala olwa bakasitoma, olw'emirimu gyo, kubanga emirimu egyo agiteekamu baraka emiikisa, akwetaga kusaala. Kati baabul mawaqiiti tugenda kwogera ku biseera by'essala kubanga bikulu nnyo. Eyaziteekawo ayagala ebiseera eby'essala, tubikuume. Naam. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس. دم تلبي. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. حديث يفاكو أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس ويتابع وإراكا ava mu kabuga bakaita Kufa, akatundu baita Kufa wasibuka. Yali tabi'i, yafuna omukisa okusinkana ku basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wasallama nga bazze Kufa n'abasomako irimu. Twalaba nti Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yajjulula headquarter za eno n'azijja Madina n'azitwala Kufa mu Iraq ku mulembe gwe yabeerera Amirul Mu'minin, nga banna abasatu bamaze okufa, Abubakari, Umar, Uthman radhiyallahu anhum jamia. Bamukwasa okukulembera eno yakyusa headquarter n'azijja mu Madina n'azitwala Kufa mu Iraq. Olw'ensonga ze ziyalaba nga Amir, kubanga Amirul Umma waliwo ab'eddiini ziri baagala omusisinkana boogereko naye, ajja yeetimbye emisalaba gye gyonna ne gandula ze n'omuggo nga kuliko omusalaba. Aliyu bun Abi Talib radhiyallahu anhu n'alaba nga tekiba kya buvunaanyizibwa bantu abo okuyingira kibuga kitukuvu, ate ojja kubagaana soke bannaibabo. N'agenda Kufa, headquarter n'agitwala mu Iraq, nga kyabala Makka Madina bisigale nga biri hole, si buli omuntu asaalimbirayo, ne gye buli eno webiri. Ebyo ebibuga ebibiri temuyingirwamu okujjako wala ilaha illa Allah. Era ng'oneetera okutuuka ng'ova Jidda tariq Makka al Mukarrama, ng'okutte Makka road, waliwo ekipande baga nti nani muzirimuzi, don't go beyond here. Atali musiraamu tosukawa, kubanga ewaddako haram. Bwe kityo ne Madina. Era bakutako nti bw'osukka wano ebinaddirira tonenya muntu yenna. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yasengula headquarter y'Obusiraamu. Nze mu history wano batwasomanga Saidi yakuba transfers nave Maskat n'agenda wa Zanzibar. Era ne bakubuuza waayi n'olyoka onnyonnyola agantu. Saidi baba bali basajja basuubuzi. Siwe Saidi As-Said Said As-Sayyid Said
Mr. Saidi bwe bakyogera mu luzungu, kubanga ekisooka kitegeeza kitiibwa, eryokubiri erinnya lye, bo bamwita Saidi Saidi. Asayidi Said, Asayidi ye Mr. Amannya ge ye Saidi. Omuzungu yateekawo obulesi Saidi Saidi. Naye sirabanga bwe tusoma abaana nti lwaki Ali bun Abi Talib radiyallahu anhu yasengula edikoota ya eno n'agijja e Makka n'agitwala e Kufa mu Iraka, naye nga nno sibo wawanvu ebitagambika. So nga waliwo points nyingi nnyo omwana mu histories yandibadde atuwa nafuna makisi ennungi ate nga zayirimu. Kati mu kusengula edikoota yasitula abamanyi ba umma mu basahaba bangi n'abayiwa e Iraq bangi nnyo. Abdullah ibn Mas'ud, Abi Huraira, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As n'abayiwa e Iraq n'atokota irimu. Era time yatuuka nga irimu eri e Iraq esinga ey'e Madina ne Makka. Kubanga bano yagenda nabo abavubuka bato bwe batuuka eri nga bateekawo madarasa. Era kyova olaba mu nsi yonna, ensi ya Iraq ekyasinza ovaamu abamanyi ba irimu. Iraq eyo gyolaba ekyasinza osibukamu abamanyi, yesinga okuvaamu enamba ennene mbamanyi. Naddala mu myaka 3 egisooka. Kakati Abu Amru Ash-Shaybani ono gwe tuliko wano tabe, amannya ge Sa'du ibn Iyas radiyallahu rahmatullahi alayhi, oyo tabe. Bano we bajja ne Ali basomako irimu kubanga bamusangayo e Kufa neyitaba mu darasa. Ate batuuka mu bantu beeyo nga bantu bagala nnyo irimu, nga bantu bakwagala nnyo irimu nnyo ne beegazaanya mu field. Yetufunira abasajja ba Abu Hanifa, Imamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit, era naye we Kufa yetumufunira eyo. Netufuna Imamu Ahmad ibn Hanbali Baghdad, awo tuli mu nsi ki Iraq. Netufuna Sufyan ibn Uyayna Kufa, Sufyan ath-Thawri Kufa, Ibrahim an-Nakhai Baghdad. Ye nga natandise kumenya amannya ago tetuddayo kusoma kantu konna, bonna nga bava mu katundu ako ka territory ako. Era kyolaba tuwandiikira kati wa ekitabo kye bayita Tarikh Baghdad Ibn Asakir, Tarikh Baghdad, History of Baghdad, emijalado 20 n'obuuza wandiika biki bino, volumes 20, buli volume erimu pages 5. Ku lwaki? Anti wavaho abamanyi bangi, nayogera kwono. Tarikh Baghdad emijalado 25 kiba kitabo kinene. Nilwakuba ffe tetubisoma kubanga ebitabo biri ku university level. Ffe ne primary yenyewe wadde kindergarten tetunagimalako. Mu kusoma irimu kindergarten tetunagikola ki? Kati tuyinza agenda ku university. Ekintu teeyo ye Amru Ash-Shaybani, amannya ge ye Sa'adu bin Iyas, oyo tabi'i tiyalaba ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yasoma ku basahaba abali bazze Kufa ne Jeno Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ngalese hedikota za umma azije Madina azirese. Era Ali bamutira Kufa, era gye bamuzika. Ali tali Madina. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bamutemulira ku masjidi Kufa, Kufa kibuga nakati kiwe kiri nibogenda ku map kiri mu Iraq. Bamutemula yazina salatu subhi ku masjidi ye Kufa. Tibamuzayo Madina yawangalira wadde Makka gyazaalwa kubanga bali tebeetika bafu. Era mu bajjeno abana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum jamia, Ali yekka yatali Madina, yafira ku mawanga. Era gye bamuleka ne gye buli eno radiyallahu anhu warda. Sagala nnyo genda mu byafaayo genda ne biwooma, ebyafaayo biwoomera nnyo abantu.
ebyafaayo naye ensoma yaffe ya hadith mujja mu siira, mujja mu Quran, mujja mu tafsiri, mujja mu fiqhi, mujja mu hadith, tukuba journal paper. Ensoma yaffe ya irimu ya hadith journal paper. Hatta tuyinza n'okugenda mu ulumul Quran, mu qiraat, ensoma za Quran okusinziira hadithi webeze katwetolola yonna. Kati oyo Abu Amru, tata Amru Omushaibani asibuka mu kabuga Kufa, yasoma ku sahaba omusomesa w'omukulu ennyo ye Abdullah ibn Mas'ud. Kati yatunyumiza biyayiga ku musomesa we Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud oyo sahaba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ava Makka min al-awwalin as-sabiqin fi al-islam. Yomu ku basookera ddala abantu basooka okutula shahada mu kibuga Makka. Abdullah ibn Mas'ud min al-qurra, abasomi ba Qur'an bannakinku. Abdullah ibn Mas'ud yali amanyi Qur'an ne nagamaat, nojatuza obulungi n'eddoboozi, ennyonza y'eddoboozi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu, era ye yekka mu basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asomeddemu ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, yamusaba nsomeramu. Naye bw'amala omusaba ate n'atya, yamugamba nti ya Rasulallah, aqra'u alayka wa alayka unzila, ntandika nti okusomera mu Qur'ani nga yakka ku ggwe. Bamutanga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, era n'amutikkira digiri ya Qur'an. Kuba ne Nabbi yatikkiranga mu departments ez'enjawulo, mu magye, mu accounts, mu medicine, mu buli kimu. Ne mu Qur'an n'atikkira, ne mu fiqhi ya Mu'adh ibn Jabal yalina digiri radiyallahu anhu arda. Nga bino bagambye bajje no paper katugendera awo. Abu Amru Ash-Shaybani atunyumiza byasoma ku musomesa we Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud atugamba nti yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ayyu amalun afdal, mulimu ki ogusinga okubanga gwe mulungi, mulimu ki ogusinga okubanga Allah agwagala? Nabbi namugamba nti as-sala fi waqtiha wa fi ba'dhi riwaya as-sala ala waqtiha, essala gisala kaseera kayo akatuufu. Gwe mulimu ogusinga obbeeyi mu maaso ga Allah. Ayyu amalun ahabbu ila Allah, mulimu ki Allah gwasinga okwagala? Essala mu kaseera akayo. Wa fi ba'dhi riwaya as-sala fi awwal waqtiha, mu kaseera kayo akasookera ddala, nti dhuhuri ntye noteekaawo. Era eyo hadithi eraga nti essala omuntu gyasadde kaseera akasooka yesinga zino endala zinaddako okusaala. Esaala eno tujja kugenda tukwate jamaawo, ojja kusaala eddako, eyo esookera ddala. Namugamba thumma ayi, ogwo bwe buvaako nzizaako ki? Namugamba birrul walidaini, okugondera abazadde ababiri. Abazadde ababiri, abazadde ababiri. Era ekimu ku byewuunyisa, okugondera abazadde tekiriko nzikiriza. Oba mu paatiri, oba mu bona againi, oba mu orthodoxy, kasita abanga ye mukaddewo, ye muzaddewo, ye muzeeyiwo, olina omugondera. Era olina omuwa buli kamu. Obuzibu buli mu kantu ako ibaada. Kyabulaga nti wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Bakunyiga nakussaako ekikono osinze ebitali Allah, awo tubagondera. Wa sahibuhuma fi dunya, naye bino eby'edduniya, kumugulira gomesi, kumugulira kade, kumugulira bugatto, kumutwalira kasukaali, birina kuba 100 ku 100. Kumulamusa ng'ofukamidde, kumulamusa ng'omuwa ekitiibwa, kumulambula, birina kuba 100 ku 100. Obuzibu buli mu ibaada. Kabe mu paatiri atya, tova waali.
bal tulina sheikhu waffe amutanga Abdul Muhsin al-Badiri al-Abbad alimu al-Madina, Allah mutukumire, yatugamba nti buli wobanga olina omukadde wo nga si musiraamu, mu baana bonna be yazaala alina kusinga kwagala gwe. Anti Qur'ani singa omuyisa nga Qur'ani bweragira, ate ayinza kwagala ani omulala? Talinayo. Singa omukwata enkwata Qur'ani nga bwekulagira, mu bonna abaana be yazaala 10 gwe gwalina okusinga okwagala. Kulwaki? olina omukeberako buli kaseera, nga naye bwe yakkeberangako najja alabe ekiroba weebisse nakubika n'obisamba mu dakiika 2, nadda nakuba ensiri, nadda nakwambaza jaketi ebudde bunyogoga n'ogijjamu bugwa owulira ebbugumu. Akulowoleza kino okizza eno, aleesa otutonywe otusambye otuyiye ng'osamba omupiira, nga naye bwe yakulowolezanga nakubalira. Ngenda kukona ku buntu bubiri obusasinza okubeera obw'ebbeeyi mu kuyisa abazadde obulungi, nga bwo tobuyisangako maaso. Ekisooka, tomubuuliranga bikunyiga, tomubuuliranga bikunyiga, bimunyiga tayimuzi 10. Akati awo obupoliisi ne bunkwata ne bundyako ebiri gyange, kale ebiri gyange gyakinaku, omugamba byaki? Oli musajja guma, ene duniya tetwajja n'okulisa ebijanjalo mpiso, ebintu bimunyumiza. Buli womugamba ebikunyiga, ye kimunyiga emirundi nga 10. Kati omwana wange ate sente ziba zitutte, asula alowooza ekyo ate nga gwogenze weebase. Owulidde? Abaana ab'obuwala eri mu bufumbo gye yalaga, buli akakoone waka, mami gwekimanyi nti ono Gaayi tannadda wano, sawa zigenda mu nnyasi namulaba, bamuyita Gaayi, kyokka gwayogera naye yennyina gwagamba mbu ono Gaayi. Ate abo abakyala abo mami tebafumba, buli akakoona wano simu eri, buli akakoona wano simu eri, tebafumba. Anti obufumba butambuliza eri, tibujja kutambula. Gumako nnyabo, gumako ogumiikirize insha Allah nga bwosaba Allah. Naye byonna kati ennaku zino bamukuba ku mulimu, kati ennaku zino tuna kyakulya, kati ennaku zino ndio atuli buli kamu. Gumako bwakubuuza mulimu kya nti alhamdulillah tuli bulungi, alhamdulillah Allah kyatuwadde obulamu. Ekisooka ekiraga nti tuli bulungi tusasa. Omuntu assanguga nti oli bubi, olwo bali bajjemu omuko obutassa bagambe ki? Toyina sukaali, toyina kansa. Embeera eri bubi nnyo eno, gwe atalina kansa. Abaana kati myaka 8 10 balina kansa. Ffe twakulira mwana wange okulaga omuntu alina kansa emyaka 9, aga nti alina kansa oyo. Kiba n'ebintu kukyuka bukyusi. Okulaga dokita nga n'omugongo n'obugalubindi abuteeka eno bw'ati n'agira ati. Naye kati osanga kalenzi myaka 25 mu budokita, alina PhD. Bakulaga nga yinginiya w'ebizimbe ng'era yooyo omugongo gwonna gukutamye. Baleta akantu bwe kati mbu oyo yinginiya eyazimba ekyo ekizimbe bwe kati. Kyobula oluusi bitugwira n'otugwira. Oliti kakati eddala erisooka eriraga nti oyisa bulungi bakadde bo baba bakyalo bombi oba omu ku bo, si buli ekikonako nti mugambe ebimu bibyo, si buli ekikonako. Waliwo ebinene byolina omugamba kati ng'omuzzukulu ng'afudde, omwana we afudde, ng'omuzika tugambye jjajja wa mwana, ekyo kisoboka. Naye waliwo ebimu nga bibyo byetusangasanga ku makubo ebyo biki ba traffic batwe LD ebyo bibyo, tonyumya tomunyumiza. Abaana ab'obuwala byosanze ne baleeyo bisoomooza challenges bibyo kubanga omukosa. Ekyokubiri okumulowooleza nga bwe yakulowoolezanga mu buto. Mode of communication walinanga egi, otulo kukaaba, enjala kukaaba, kuzuukuka kukaaba, ebbugumu kukaaba. Ye yabirowooza nti kati okusinzira kati kyakaaba eri obbugumu naleeta amazzi, bamala ogakuyiwako n'ogaana nosigala ng'okaaba. Kati eyo njala naleeta kyayi nebigaana nayiiya nti kati otutulo nanyenyanyenya. Nawe mulowooleze ti aludde okulya kanyama.
kati yetaga kwebera kino, kati yetaga kino, kati mulowooleze yiya. Oteekeddwa okuba nga omanyi mukadde omaama oba taata kyasinga okwagala. Nze wange wa yogati, mukadde maama soka kuteekamu yogati mu motoka, ebirala ne bwotaleeta naye kayogati kamukolera nnyo. Mulowooleze nga bwe yakulowoolezanga nti kati awo tulo. Era ogenda okulaba nga maaso gatandise okgenda ewedde ekimutawanya tulo. Neffe twasuula eyo ate omukulu afuweta Olungereza. Juzi yamazya diguli Olungereza lufuweta noloza be bava eri bennyini. Waapi olwo Olungereza lwa mutawana kuffe naye tuyinza kuba mutawana ku bali abakuzaala. Sanga omwana ku graduation party bambuuza wasomye biki? Mwe munabitegeera mmwe simanyi nakumanya. Kyokka bamuwerera alaba tebasula kukola ki? Toyinza kubeera wa mutawana kusinga abo ababiri. Ffe abalala tukange kange niye abo abameka ababiri abo. Nga nva ku nsonga eyo bannange, ensonga y'abazadde naddala mu bufumbo abakyala. Kissa ya Nabbi Ibrahimu alayhi salam twalaba nti kissa zonna muba mu meseji yo. Buli kissa yonna ekyafaayo kyonna babagamba ggwe. Nabiyullah Ibrahimu alayhi salam yajja okukyalira mutabani we Ismail e Makka. Ava Bupirisuuti, Abapalesitayini Abaganda beetayo Bupirisuuti. Ava Bupirisuuti ajja Makka kulaba mutabani. Atuuka ewaka ng'omutabani yagenda mu byakusuubula taliwo, waliwo mukamwana. Namubuuza nti omukamwana naye tamanyi sezaala we, tamumanyi. Alaba muzeeyi agubye. Kati jjukira nti envi bwe zeetabika mu nzirugavu omuntu atera okulabikamu obubi oluusi. Kati ate bw'agattamu n'enkanyanya olwo ne gujja bagira. Kati agasse n'okula mu ddungu omwo namubuuza nti beera mugisanga mutya wano? Bwavu buli wano busufu lusitusula. Neyeteteggula yenna, neyeteteggula n'annyonnyola kino kiri kino. Nabiyullah Ibrahimu alayhi salam n'amanya nti ono atazibira byama tayinza kubeera muka nabbi wa Allah. Yaleka amuwadde talaka. Ekyokuyiga ekiri awo nti omwana omuwala azibira ebyama by'owaka nebba. Si mukonako katono nti embeera mugisanga landiroodi ajja wano n'ayomba ne tuswala wano ffenna ne tuswalaswala. Yekyangirakyangirawo ku mizigo kuno ne tuswala ebinedda guma. Embeera mugisanga mutya? Alhamdulillah Allah kyatuwadde obuwangaazi tumwebaza. Embeera mugisanga mutya? Alhamdulillah sinaba kulwala tumwebaza. Naye nga by'obissaawo. Yaleka amuwadde talaka. Nga kiso mugimanyi. Wayita ebbanga kubanga Nabbi Ismaila yamuta n'awasa omulala. Era taata n'akomawo n'asangawo omwana omuwala eyakulira mu luggya mu maka, si ku mizigo. Yakulira mu maka. N'amwaniriza, n'amuwa ku ntende, n'amuwa ku tuzi. Tamumanyi. Oli ayogera naye ng'ayimiridde, ne muzeeyi ayimiridde wali wabweru. Naye ono yatunulira emyaka egizze nga gya buvunaanyizibwa. Tuyinza kwogera naye ng'ayimiridde. Nambuuza omutabani nti yagenda kusuubula ajja kulwayo naye kati tekali embeera mugisanga mutya? Nti alhamdulillah tuli bulungi Allah kyatuwadde. N'azibira ebiri awo. Yaleka amuwadde makisi nti ojja fumbira mutabani wange paka lwolifa tolina gy'olaga gwe. Naye message eri mu kissa eyo ekwata ku maka gaffe abakyala be tulina eka. Ono yazibira ebyama, kumbe n'ono omugole ebyaliwo ng'oli waali bye bimu bunaku bukyabaluma obwavu naye teyamunyega. Yamugamba bugende nti alhamdulillah twebaza Allah kyatuwadde obulamu. Tumwebaza tuwe tuli wano naye nga tewali kyakulya, akasente tekafunika, ebizibu biringa bizibu n'abimira. Naye abaana ab'obuwala omukonako katono bwe kati. Fiizi tezirabika, akalimo k'omusajja nnyingi za ntono. Simanyi nakumanya kijola nange nakunonya kalimo fune wengiragira awo tuweze ka fiizi. Ebyo byammwe ne munno. Byammwe ne munno nga byemusaba Allah aseseetule. As-sala fi awwal waqtiha qultu thumma ay qal birrul walidain. Abazadde ababiri bo tebaliiko
tuyinza kuboogera nitubamalayo kubanga kitabo kiramba era wano wenkuutira abazadde okutwala abaana baffe masomero agali islamic basome eddiini yabwe bagitegeere kubanga amasomero gaffe ag'obusiraamu babasomesa ekitiibwa ky'omuzadde emisomo gy'ekizungu tebasomesa tewaliwo paper oba subject webasomereza mukulu wa buzadde eri omwana kyolaba bamala okufueta olungereza nga ate bakuba bakitaabwe eŋŋumi ne banyaabwe nobawoninga nobasongamu kyokka gwasongamu yennyina bwogenda mu primary SST mathematics english ne science tewali budde nti wano kati tulina kusoma ku bazadde ababiri obayisa otya tewali bwogenda mu secondary physics biology mathematics geography history paper 1 paper 2 temuli basomesa kiki kati yingira university ate university kudigida budigisi ewaffe mu ddiini ekyo mukituukako kumpi emyezi egi 2 musoma bukulu bwa muzadde obukulu bw'omuzadde asomye eddiini yamanya omuzadde ate asomye eddiini abaana bo bennyini baggaana okuwasa omukyala nga nnyabwe afudde kiki ojja kuleeta wano akawala akato kabbe ettaka lyaffe kakubbeko ekyapa kakikubbe transfer abasomye eddiini leeta omukyala gwoyagala oba bba ttaka lyo ffe kasitufuna essanyu kyetwagala tujja kugula eryaffe lwaki tulinda liryo abatasomye eddiini teri kyokka bwe bamala nga bagenda e Bulaaya bwe bawulira daddi wamalala kuwasa nga bagirinnya nga badda abakugaana tebabeerawo musajja mukulu ali awo talina mufumbira talina muweereza abaana naga nti abaana bannemesa nabivaako tokkirizanga okulemesa kitaawo taatawo maamawo essanyu kasalibanga lya halaali kubanga bwomala okukula akwetagamu ekintu eki kumuwa ssanyu abalala bagana bamaama bakufumbirwa anti kitaabwe afudde bamugaana tujja kuswala kati ate agende mu haramu kubanga bamaama baffe abamu baba bakyali bato nga kilaabu zikyamulaba omusayininga azisambire niye abaana ne bafuuka b'omutawaana teri kuddayo kusambira kilaabu yonna tuulaawo lwaki omuwummuza nga ye omusambi alaga nti akyali mu kisaawe ne kilaabu zimulaba zagala mukola ki muzeeyi kyeyune Allah bwe yamutwala neŋŋamba omukadde nti kasita ofuna kilaabu yonna ekwetaaga nze ngendo sayininga papers totya teweeraliikirira kubanga omukaddewo essanyu lyakwetaaga niye abatasomye eddiini bekwasakwasa jakubba ennyumba jakubba ettaka bbe kasaba nga bafunye essanyu bo babbe atwale biweddeyo ate nekirala teweesibanga nnyo ku bintu bya muzeeyi kola ebibyo abantu bonna beesiba ku ttaka lya muzeeyi nga kwatadde amaaso ati babeera mu nkaayana ne famire ne mutowe ne mukulu we nesenga we gindi nani kwegamba nti bisimillah nja kukola ebyange kubanga niwaffe abantu tetulina kutegeera ddiini tibaleete mirath tugabanye ebyobusika tetulina bitegeera mu famire mubamu 2 3 abalala tebabimanyi wegenda opakasa emaali yo okole eyiyo ogule ewuwe eyo olaba naleeta ekifuba naye simanyi nazimba ku ttaka lya muzeeyi taata olugiramu bwe bati gwe bakayanya ettaka lyaffe walizimbako ennyumba kyo obeerako ne bakazi bo n'abaana bo owulidde mwana wange insha allah lajja tuwa allah yagaba sente nga tunazaalibwa nakale yakyazigaba taggwangamu era tekiriba kiteeke wano yazigaba nga tonakola ki nakati yakyazigaba walillahi khazainu samawati wal ard walakina almunafiqina la yalamun amawanika ga allah yagalina gona majuvu abanafusi bakimanyi tegakwatwangako ag'obugagga aga health aga buli kimu kyomanyi sitowa zikyajjudde tanakwatako kati abazadde ababiri kubanga tuzaala abaana kati sawa zino naye gye bujja bafuuka ebyana nga bakubonyabonyabonya
nga nva abazadde tebaviikako naye nalabako omusajja omukulu omu yalina muganda we ye muganda we nawerera abaana mu byeddiini ye tiyaweerera mu byaddiini bwe yalwala ababe bonna bamusulawo aba muganda we abalimu eddiini be bamujanjaba kubanga bamanyi taata omuto bwazitowa mu busiraamu najja n'agamba muganda we nti gwe waweerera nze saaweerera nti kulwaki muzammiro wuwo yajja mu ddwaliro nasasula bbiiru nankima nanzizayo nfuna empiso nankomyawo abange mubali bizi n'amakooti nina kulaba mulamuzi ninayo kooti ninayo nankani ababo bewaweerera be baana nze saafunamu aba muganda we bebadduukirira naye nga naye alina ababe bakulu balina ne sente bali mu bifo bya bbeeyi bali bize n'emirimu tewali budde butwala taata afune empiso eyekumakya ate simanyi nekabungezi ani alina obudde obwo bali mu byabwe kyokka ye nga alina obudde bwo ye yali abulina ng'okyali muto abazadde abo batwetaaga nga banafuye nga bwe twabeetaaga nga tuli banafu ako kawulidde bakwetaaga nnyo nga banafuye nga bwe babeetaaga nga nawe oli munafu nga tosobola kugula kiro ya sukaali nga yagigula n'agireeta tonza kugula kiro ya kawunga nga yagigula myaka 8 10 15 awo wali obisobola tayimu etuuka kati nga nitasasola bigula kati nga gwe nobigula kati mu kaseera ako naye aba akwetaaga nnyo amye kasukaali nga naye luli wali okolaki kati ya munafu kati googalina agayingira mu kibuga nononya kaki kasente bakwetaaga nnyo nga banafuye nga bwe wabeetaaganga ng'oli munafu kati kikyuse kiti kati be banafu gwe w'amaanyi luli wali munafu nga be b'amaanyi oba oyagala oba toyagala ye trend tayimu etuuka oyo musajja mukulu n'anafuwa ye nga ani amuwa omulimu waliwo emyaka gy'otukamu nga tebasobola kuwa mulimu babuuza muzeeyi mwalese waki ye nga ani anamukandakanda nti wakoze wazereeti wayosezza ani mwena yabazaala kati akaseera bwe kaba nga katuuse nga googalina manya tibakwetaaga kati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bwe yamubuuza nti ki ekiddako namugamba birrul walidaini n'alyoka namugamba nti ate ekiddako namugamba nti aljihaadu fi sabilillah ogenda okulwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala wayogerera walinga wakyaliwo jihad ez'obusiraamu entalo ez'okugaziya umma n'okubanga waliwo entalo z'eddiini ebiseera ebyo gwe mulimu gwe yazzaako sallallahu alayhi wasallama niye atugamba nti walawustazattuhu lazadani Abdullah ibn Mas'ud agamba nti ne bwe nali mugambye ennyongera yali ajja kunnyongera naye namubuuza mirundi 3 nanziramu ebyo damu hadith عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس oyo tabe twagambye tabe tiyalaba ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni yalabako ku basahaba n'abasomako ilmu naam قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود bali kufa hadathani sahibu hadhihi dar yanjigiriza yanyumiza nanyini nyumba eyo nanyini dar gemaka Abdullah ibn Mas'ud yali asula nga basongera ne yali yafadda kati yaga nti nanyini nyumba eyo yangamba bali bamumanyi yali abeerawo ne yali yamala dda okufa naye nga bakimanyi nti agamaka mwabeeranga mwe munyenye ezimu ku munyenye za umma Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بهن ebyo bisatu bimbagambye eyabinsomesa
ye sallallahu alayhi wasallama. Era singa nagenda mu maaso n'omusaba nnyongere yandibadde annyongera. Ebyokuyiga ebiri mu hadithi eno esala, era ye ensonga lwaki hadithi eno agireese wano. Assala fi awwal waqtiha, okukwata essala mu biseera byayo ebisooka, ze ibaada ezisinga okuba ez'ebbeeyi mu bulamu bwo. Era nga bwe twakitaddeko essira nti essala kyekoma okutereera. Ye nno bannange tuli wano ne twekyanga. Hasan al-Basri atugamba nti haalu al-abdi fi salatihi haalihi fi hayatihi. Haalu al-abdu fi salatihi, embeera y'omuddu mu sala bw'obeera obulamu bwe. Bw'olaba omuntu awo ng'asala mukakka mutapakuka, tayinza kuba kipaku mu bulamu bwe. Naye bw'omulaba ng'asala apakuka bwe bulamu bwe. Genda otunuulira abantu abo, gw'olaba ng'asala apakuka n'obulamu bwe bwonna bamupakusi, ate omupakusi talina kyayinza tereeza. Tekiriyo n'ekimu omupakusi kyatereeza. Era teri ayagala muntu apakuka, buli kimu akyonoona bwonoonyi. Ye kennyini waba ali emmere emuleetera ndwadde bulwazi, kubanga agipakira mangu wano ne wajjula mangu nalowooza akkuse, agigwamu n'emwokya olw'okupakuka. Ne waba ali ne munne gwe yasima mu banjeeka kupakuka, buli kimu akyonoona bwonoonyi mumpakusi. Kati gy'okoma okukkakkana mu ssala n'ebirala okola ki? Gwe tunuulira embeera zo mu ssala bwe bulamu bwo. Sala atusaasire ya Rabbi. Sinnamulaba apakuka mu ssala ng'olala tapakuka. Buli gw'olaba apakuka mu ssala n'ebisigadde abakipaku. Khuliqa al-insanu min ajal saurikum ayati fala tastajilun. Obutonde omwanadamu ayala okupakuka. Ebbumba mwe baamubumba mulimu okupakuka. Allah yatugambye mu Quran, suratu al-anbiya alayhim salam. Ebbumba mwe baabumba omwana Adamu mulimu ekirungo ekikola ki? Ate n'atugaana okupakuka kubanga al-ajala min ash-shaytan, okupakuka kwa shaytan. Kati ng'oyagala okukkakkana mu bisigadde byonna, kakkanira mu ki? Musala. Nze nekyewuunya kyewuunya, naye basamba omupiira baagala obwangu naye tebaagala kupakuka. Obwangu kirala n'okupakuka kirala. Ne bw'ogenda kusamba mupiira baagala bwangu si supiidi. Anti supiidi banno pasos baba mu mugongo ate bagenze. Naye ate olina obwangu agimuwa waali. Nze nazanya nnyo omupiira ku sekendwe ate univasite ate ngusulemu. Kochi tayagala apakuka, ayagala wa bwangu. Obwangu okola ekintu ekituufu mu kaseera akatono, ate okupakuka okola ebifu mu kaseera akatono. Oliti essala tugijjemu okupakuka. Kaakati ate webikwewuunyisiza, agera n'azigatta nga lireeti ogwo musango, n'azikeereya ogwo musango, n'agenda aziteekamu supiidi anti alazimalayo mangu, misango ku misango. Bw'amaliriza n'agamba nti ayi Allah mpa ku riziki nzireyo naye eka. Ng'aba kuba binadamu nga yagolola esswala zaffe takuwa wadde 10. Ebintu byonna byonoonye. Dhuhuri wagikereeza n'ogigatta ku aswiri, ate era nazo zombi n'ozikeereya aswiri nayo obusadde 10.5. Kyokka ate omaze okukola ebyo byonna n'ogenda oteekamu supiidi. Kuyiriba buyiribi olutola salaamu nawanika emiki neyebuuza naye ffe twazza gwaki? Ffe Allah batawa riziki. Gwazza ogwe kennyini ogulabye gwazza gwakamala ogukola kati sawazi ogatise batagattika, ate omaze n'owenyuka emisinde egitagambika. Kale gwakiri bwe okozeeko emisango kolako gimu. Katugambe ebiganye swala ekeereye mpola. Naye mukama wange seri akeereya swala okujjako ng'agisala supiidi. Buli akeereya esswala ezo n'azigattika ziba za misinde. Yongera misango ku miki? Ku misango. Barakallahu fikum.
wajazakumullahu khair. Tujja tusome hadithi emu leero ebaddemu ebigambo bingi kubanga eri mu layini ya ssala, ate essala nga bwe mugimanyi si yakumala gayitako tutyo. Akasida akasigadde katukaganyirwemuko mu bibuuzo bitonotono inshallah. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Nina omuwala gwenjogereza kyokka tasalawo n'agava mu tawbati nasuha era njagala kuwasa kyokka ndwisa bwe mwesonyiwa mbeera mulyazaamaanyiza n'ennonya omulala siyaasi. Kakati lwanagana nnyo ne tawbatu nasuha eyo gikuume, era ekintu mukiwe time frame, program mugiwe time frame. Ebimu kubyetera abaana Adamu ffe okuseerera mu nsonga ezo kukola emirimu nga tekuli time, ekintu kigule. Mukyala bw'oba omwogereza ne mukaanya okufumbiriganwa mukiwe time, tekisukka wano na wali. Ebiseera ebisinga buli mukiwanvu yennyo sheitaani abategula, kubanga ekisooka omutima gwono gusula wooli n'ogwoli gusula woono. Omukiwanvu yennyo sheitaani muba mumwa emikisa, ajja kubategula mukimpaye nga tunaa kumuvaako muwe mubulire ti nze nkoye ABCD sijja kuwanvuya, era omuwe time nti wekisukka wano nga nkuta, naye so si kumusulawo nga tomugambye. Mubulire ne time frame, tulina time bwet okukoleramu ekyo bwe kigaana, kubanga naye asobola okuba nga alina ensonga nga tanaa kwetegereza, kubanga naye talina kupakuka ti nkuwoowa nti kale tugende, nedda. Oteekeddwa naye okuba nga alina ensonga ze, naye muwe time. Bw'obanga ogenda kukyusa omugambe nti programu wakati wange naawe ey'obufumbo ngikulozinze, ngenze kunoonya mukyala mulala. So si kugenda nga tomugambye kubanga atojja funa obuzibu abantu babiri nga bonna basuubizo bawoowa ate nga tojja kisobola. Naye nga programu ng'ezo zirina okuba ne time, n'ebirala byonna n'ebirala birina okuba nga birina time. Bweba tulina time oyonoona ebintu bingi n'ofiirwa n'ebirala. Oyinza okugenda kukwata hadithi 400 birina okuba nga birina time. Otabiwa time oyinza n'obutazimalaayo nezikulema. Naye weewe time, bw'owa time ogenda okukola time efunze tonnamalayo, oyona okwongeza speed. Bw'oleka nga kigule bwe kiti tosobola zimalako. Naam. Alhamdulillah, nafuna niswab eya golodi era nsasula zaka, naye nina famire kati mbuuza nsooke kuzimba nyumba oba nsooke kukola hijja? Ku bibiri nsooke ki? Ekisooka sirabawo bwetaavu bwa kwogera ku zaka, kubanga abuuza hijja na kuzimba maka. Okukola ibaada ng'eya zaka, kubanga ibaada eya zaka ne hijja ibaada maaliya, ibaada zaki za sente za maali. Ezo ibaada ebbiri eya zaka ne hijja ibaada za maali. Ezo ibaada ebbiri tezigaana kukola bibyo. Development sizogula mmoroka, gula ttaka, kuzimba maka tebikugaana. Obusiraamu tebuliwo okulemesa kuganyulwa mu maali yo. Era togaananga ogule mmoroka yo mbula okuba zaka esembedde. Ate ngenda kuwa zaka nandi agadde ogula proteins mbeka amaka, nedda. Kye bayita zaka ne hijja kwe kumaliza ebyetaago byo byewadde oyagala okukola omwaka ogwo. Ezifisseewo bwe tuzibala nga zirimu ekipimo ng'okola hijja, bwe tuzibala nga zirimu ekipimo ng'owa zaka. Bwe temuli tuula. So si nandyagadde okujja abaana mu muziko, naye ate kati ne hijja etuuse, rabbi simanyi nakumanya. Emaali yiyo, kolamu ebibyo developments zoyagala mu bulamu ezigasa ne famire yo. Bwona bafisi ogenda mu hijja, wate wali ogumaka tukola linda oguddako tiryagaana. Sanga aganya okuwa school fees z'abaana mbuzako esembedde, subhanallah. Tiryaganya okusasulira abaana bo fees.
aganye ogula akamotoka akapya ali mu kimotoka kikadde mbuzi akekoze eki si kyekyo. Omu ku basomesa bange bamuta Dr. Shuaibu Semwemba yanga nti zaka ne hijja mu bufunze kwe kumaliriza ebyetaago bye by'omwaka nibo banga wakyaliwo akasente akali wali, so si byonna ebyetaago bye by'omwaka n'obisiba nga gwe ate obala ibaada ziri nedda. Naam, kyentegeeza mu ebyo ogenda ozimba ennyumba yo bweri ggwa nga zikyaliwo ogenda mu hijja, kubanga famire erina okuva mu muzigo. Bannange Allah tusaasire tulwanagane tujje famire mizigo. Omwana akulidde mu muzigo tafanagana akulidde waka. Omuzigo guti gulina engeri gyegutokyalingamu abaana, gulina engeri gyegwakusa obwongo. Anti yebase mu kulido bw'aba yebase tawummula bayinza omulinnya engalo bwe bayita, tayinza kufanagana na mwana eyebase mu bedroom ye ali eri. Bw'aba yebase aba yebase naye ono essaawa yonna bamulinnya banne nga bayitawo kati tabulizaako, kikosa obwongo bwe. Essaawa yonna ayinza okuba ayitawo n'asamba enva ne ziyiika ne tusula enjala, naye amakamba nene enva zirina kitchen eri eri, enva ziri eri. Tuli ffenna ebyo olaba ngaebyokusaga bikosa obwongo bw'abaana. Ate yebase ate bane bakyasoma bitabo kubanga mu ruumu yemu byonna babikolera talazaaka. Ennyumba ennene kyolaba nabbi yagikonako sallallahu alaihi wasallam nti arubau mina saada, ebintu ebi bina byamukweyagala mu byo mulimu walmaskanu lwasa, ekisulo nga kigazi, abaana bo ne bakula nga beegazaanya. Ennyumba omuzigo abaana olwosi byobasamba omupiira nti bakuleekaanira omupiira baguzanyira wano webase wano, n'ennyumba engazi babeera eri nawe ng'oli eri. Abantu abakulira ku mizigo tebatera kuba na mukwano n'abaana kubanga abaana bamutamwa. Lwosibo tetusamba mupiira mundeekaanira, lwensibye wakanjala kwebaka, ffe tulina kugaana kwebaka, naye naffe tulina essanyu lyaffe, tola kuba mupiira gwaffe. Naye olwokuba wafunda buli wagukuba gukuba ku ddirisa liwebaseeko ng'oguwamba. Bayinza okwagala abo era bamanya nti ku sande onoosooga muntu agenda kubeera kuyoleke teri kuzannya. Ennyumba engazi abaana babeera eri, ng'owumuddeko ku sande naawe oli bibyeyo, omala nabbatuma babakuyitire mubitire muzammiru, otemanyiza kukulira Allah tusaasire ya Rabbi. Byonna ebyo bikosa abaana buzigozigo buzigozigo buzigozigo. Olaba ngaebyokusaaga ennyumba engazi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagyogerako, ekimu ku bintu ebireeta emirembe mu duniya. Jjukira nti kati weebuuza ennyumba enfunda eno abaana bakuze, ettiimu eziba zisamba omupiira guzanyibwa gutya? Kubanga mu stadium mubamu abawagizi. Ebyo byonna bikosa abaana baffe. Oyagala toyagala omupiira gulina okubamu abawagizi. Tebazannya mupiira nga stadium eri quiet nga guliriddawa. Naye kati byonna bikosa baana. Naye almaskanu lwaso, ekisulo nga kigazi, abawagizi bawagira bwe bamanya gye bakoma. Sallallahu tusaasire ya Rabbi. Naam. Oba waliwo agani tabitegedde tujja kugendera awo. Naam. Kikirizibwa okwogereza omukyala nga wasookera ku sisita we n'omala n'olaba ye ng'asinga sisita we eddiini. Kirimu obulabe era kyamutawaana, wabula ekikkirizibwa mu layini eyo nemukaanya nti oba ye ng'agaanye n'okyusa n'odda ku sisita we, wabula ekitali ekyo kya bulabe eri fyukyayo, kubanga omukwano guba guyingidde mu mutima n'okyusa n'ojja ku sisita, kubanga ate ono lwewasa sisita we ajja kuba kumpi, era bw'omulabako omutima guba gulina byogujjukira, ekiyinza okukosa obufumbo. Naye tekiri haramu, kikkirizibwa naye kirimu obulabe.
okujjako ng'omutima gwali tegunaba kubbinkira naye. naye bwe guba gumaze okubbinkira naye tekikubirizibwa, kirimu obulabe, kijja kutawaanya kubanga olwedde oyingidde mu famire, tojja mumussa wala, ajja kujja obba kyalira, ojja kugendayo ku mikolo. ensonga z'omukwano nsonga za mutima, ate omutima tebagulimba, toddangaawo n'olimba mutima gwo gwe guba gugaa nti oli kyati waliwo ono nti naye mulaba naye waliwo oli. Omutima togulimbanga, goba weerimba. Era towasanga mukyala takutudde ku mutima, bwolaba tali ku mutima nga byamaaso muveeko, timugenda kutambula, tewagenda kubakiisa, tugenda kuba kusaasira, tojja tutuukiza haqqi. naye ono ali ow'oku mutima ekisa kirina okubaawo, nogga nti ya rabbi omuntu ono mwagala amukolere abcd. abakyala bakayana tandirayo nakalabo, anyuka tandirayo wadde akaswiti, anti oli ku mutima. ali ku mutima nga kijja kitya ku skeeki zoyitako biki mu kkubo byonna, era oga nti kantu aliye munaye kano kajja mumusanyusa kubanga ali kuki. naye nno si sente nyingi, kaswiti kagula sente meka? Nisu 5 3. ogwo gwe mutima. naye bino ebyekikomando bino ne bwe ziba mweziri sagala kuntawanyanze. wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.